Bannayuganda bannange yonna gye musinzira okubeera nga mumpuliriza mujye baliko gye mutuusaako engalo. Omumbejja Aisha Nasolo nze nkubuuzaako bannange. Embeera ya Mohammed Sseggirinya ng'etabuse. Bannange mbasaba tumuteekeko mu ssaala bambi Mr. Update. Tumuteekeko mu ssaala zaffe abasiraamu abali mu kisiibo. Tumusiibireko ate bambi tumusomere ku dduwa. Na mwenna buli omu mu ddiini ye, buli omu mu lulimi lwe bambi. Omukulu ono essaawa eno Katonda yekka yasobola omutaasa. Abasawo bakola kyonna kye basobola naye Katonda yekka yasobola omutaasa. Waasalawo Mr. Update ajja kuba bambi atereera naye embeera etabuse. Olaba atuuse n'okukaaba. Omusajja abadde omugumu ng'avaayo n'ayogera nga talina kyatya. Naye essaawa eno obulwadde bumugonzezza, embeera gy'alimu mbi. Nga naye woogenda omulabako omusajja atubambi ng'akaaba amaziga. Akaaba amaziga tabitegeera, laba obulamu bugenda. Agamba nti bannange ati mwanditutte ekifo naye ne mundekera obulamu. Baganda bange, saba tumusabireko omusajja ono, saba tumusiibireko. Saba tumukwase Katonda kuba y'ayinza byonna. Yasobola byonna ebiyinza okubeera nga bitulemeredde ffe abantu. Waliwo obuyinza bwaffe we bukoma. Naye ate Katonda ye muyinza wa buli kimu. Kale bannange, kambalekereko ka vidiyo k'omukulu Sseggirinya Mohammed Mr. Update. Nammwe mumwekkaanye mulabe embeera gy'alimu omusajja atunga alaajana. Mwanditutte ekifo naye ne mundekera obulamu. Sooka okwebaza bannayuganda bonna abambeereddewo mu mbeera eno nga ndi wano obulwadde bumbala embiriizi. Embeera gye ndimu si nnungi. Abasawo bazze ne baŋŋamba nti Sseggirinya, ekibumba kyo kuliko ebiwundu. Ebiwundu ebyo tusobola okukuwa eddagala ne biwona naye kitwala ebbanga ddene. Oba n'enkola kye bayita liver transplant. So ge mawulire ge bava okumpa kati. Era nga baŋŋamba nti ekinviiriddeko okubeera nga feesi yange yafuukuuka, nze nafaanana nga bwe mundaba, kibumba kina purobulemu. N'amasira gano agava mu matu waggulu tegalekera awo mu budde. Amasira gabeera gajja ne mukuno okutu gabeera gajja. So embeera eriwo. So mwongere okunsabira naye embeera gye ndimu si nnungi, mbeera mbi. Luli nagenda ewa cardiologist ne bankolako sikaani y'amatu ne baganuunamu amasira, naye amasira bwe baagajja mu matu ne nfunamu embeera eyantuusa n'okuntwala mu ICU kubanga gaali mangi. Kati ne nfuna kamunguluze w'amaanyi nemba nga simanyi na bifa ku nsi. Katonda yansaasidde navuddeyo era mmanyi nja kutereera. Ongera okunsabira baganda bange, naye embeera si nnungi, mbeera mbi. Kirabika eno nkyaliyo ebbanga ddene okusinziira ku bulwadde obunnuma naye nga siri mu mbeera nnungi. Naye munsabire manyi nti Katonda ajja kunsaasira nzisuupe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.